Muli mutya bana mwe muyina engeri social media gye mugitwala mu speed. Waliwo akatambi mukuliko eyo mu misinde gy'amazaalibwa g'abeene. Waliwo akatambi nawe nabadde akatambi n'enkalaba naye abantu abo yakakutte kati ffe twabaddeko side emu. Abavubuka bano babadde bangiko ng'omu yaduumira ng'omu yagamba ani yalya, abalala nga baddamu Mpuuga yalya, ani yalya, Mpuuga yalya, ani yalya. Kati akatambi ako nga bw'okalabye. Ladies and gentlemen, njagala tubeere bantu bakulu. Honorable Mathias Mpuuga bambi teyanyeze, bambi talina yasigadde atunula bw'ati. Kitegeeza ki? Wakati bwe nzijukira ku bigambo bya Oweekitiibwa Katikkiro bye yayogera anti omwana bw'asobye ate tekitegeeza nti ogenda mugoba mu kika. Yakozesa lugero olwo si lwakuba nti oli mwana wabula yakozesa njogera eyo. Naye nze nzikiririza mu National Unity Platform ekibiina ekisinga okuba eky'emirembe. Kyenzikiriza nti kya mirembe nnyo era kyekibiina ekisobola kwata obuyinza buno ffenna ne tuba n'obwenkanya. Naye waliwo bannaffe katusuubire temuli mu kuvumaganya buvumaganya kubanga abali mu kuvumaganya obuvumaganya ekibiina. Bannaffe kati ng'abavubuka abo baavuddeyo obusungu bungi so nga ate tebusobola kugonjoola bintu biri mu National Unity Platform. Because njagala musooke mulabire ku deputy spokesperson wa National Unity Platform, that is Mr. Waiswa Mufumbiro. Waiswa bwe yali e Busoga juzi mu kuziika okwo kwalimu Honorable Anita, okuziika okwo kwalimu Honorable Mpuuga, kwalimu ab'ebitiibwa bangi, ababaka ba Parliament bangi mu Busoga eyo. Naye ng'ate nti waliwo akatambi akaali katambula ak'abavubuka abaalumbagana twin brother wa Waiswa gwe bayita Kato. Akatambi ako ne kagenda viral nnyo nnyo nnyo, buli omu yakalaba. Naye si kye kyabadde Busoga. Kitegeeza nti kati ng'omukulembeze Waiswa era yeebazizza n'okwebaza ab'e Busoga obutayisa Mpuuga nga mu Buganda bwe baamuyisa. Olaba ndowooza kye bayita omukulembeze bwe yabadde ayogera nti kanneebaze ab'e Busoga obutayisa Mpuuga nga Kato bwe baamuyisizza mu Buganda ne bamukubira engalo. Kati baganda bange abaakedde ku makya juzi twali mu misinde ne mutandika okugamba ani yalya, Mpuuga yalya, ani yalya. Musajja wattu nga waali awo era yabadde alinaanye Honorable Ssennyonyi nga waali nnyo 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 nnyo. Byabaddeyo byonna mwabirabye. Naye tetulumba nnyo, tetumanyi kiki kyazzaako, kintu mukiweemuko ku time. Tuli ba number one, ffe bawagizi abasookera ddala era ffe bakkiririza mu nkyukakyuka, baagala enkyukakyuka ey'emirembe. Era njagala okubira omulanga bavubuka mmwe abaakwata ekkubo
kubanga mwena tekuli yafuuse musajja, muli mu myaka 3 ku 35. Bavubuka mmwe abakwata ekkubo ne mugenda. Ndowooza guyinza oba kuliko omukyalo wayi yali omukuluku, naye ndaba bonna bali bavubuka abakwata ekkubo ne mugenda ne mulumbagana kato nga temumanyi. Ekyo kituwa ekyokuyiga nti sooka ofumiitirize omuntu gw'olumba. Omuntu gw'olumba y'oyo gw'okyobadde osuubira oba okola bukozi kikyo. Omuntu gw'olumba y'oyo yennyini oba just osazeewo okole ekikyo ggwe nga ggwe. Because kato bwe baamulumba yasigala ayimiridde bw'ati, kato n'abalaga nti oba bino biki bye baliko, nti si byaliko, si ye tabiri nako. Ne bamuggyako enkofiira ne bagimuzzaako ne bakola batya. Naye just lwakuba bano tebasooka kukonfaminga nti oyo ye wayiswa. Ekyo ne kiraga nti naye baba bakutumye tosobola kukola fujjo ku muntu bw'otyo n'omukwatako ebigambo byokka ebisooka. You insulted him. Ebigambo ebisooka awo yandibadde aviirako waya. Naye omuntu n'omukwatako n'oyogera ebigambo n'asigala ng'akutunuulidde era still n'osigala ng'omulumbagana. Kitegeeza nti ne baba bakutumye ne oba okola ssente banaye essente zireme tutuusa wabi. Ne oba okola ssente waliwo ebintu ebimu by'okola nga bigenda kukuswaza buswaza. Wakatikkiriza oba gaana musajja gwe naddala eyasigala ate ebifaananyi byatandise okufuluma ng'oli ne Honorable Mpuuga. Era ffe tusigala tukulaba ng'omubi. Bw'oba wali okola kituufu ng'osasuddwa, oba wali okola kikyamu, ffe tusigala tukulaba ng'omubi. Tolirungiwa mu maaso g'abawagizi ba National Unity Platform. Ekyo nkubuulira okusinziira ensi nga bw'etambula togenda kera ku makya olungiwe ekisoboka. However, nze ng'omuntu njagala okwebaza abavubuka enkola gye mukozeemu ebintu byammwe naddala aba National Unity Platform abakyalimu akantuntu akalalala ak'obusungu ennyo, tukakkane tukaveeko tuleme kubeera bantu tuleme kubeera bavubuka batalina makulu, tubeere abavubuka abalina amakulu. Kigenda kutuyambako nnyo. Ndowooza ntegerekese bulungi. Kindeese okwogera ku nsonga eyo just lwa mbeera ezizze zibeerawo. Eno yasooka n'ebeera eno mu Buganda, endala n'ebeera ng'ate era yakomyewo wano nga juzi twali tuli mu misinde nga tuli mu kudduka, abaana ne batandika okuleeta ebigambo, ne baleeta ebigambo akatambi ako. Nga koogera bwe katyo. Mbeebaza kubanga eggwanga twagala enkyukakyuka, naye singa twali tugyagala mu bukyamu nga si mu mirembe osanga twandibadde twagifuna dda. Naye eggwanga twagala nkyukakyuka mu mirembe. Twagala nkyukakyuka mu mirembe. Njagala okubakulisaayo ababadde mu misinde abadduse Ssaabasajja Kabaka wakati mu kulwanyisa ekirwadde kya Fistula n'okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya, ekya kansa. Olwaleero kyabadde kiyitirivu nnyo mu bitundu ebyenjawulo, abantu baddukiddeyo era awo nawo oba osapootinze oba oddukiridde omulanga gwa nannyinimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Teweerabira bannaffe abamugisha Nandi Tours and Travel, bano bakugamba nti gendayo. Mugisha Nandi Tours and Travel bayina Mugisha Nandi Tours and Travel like bakugambye nti emirimu gye balina mingi, naye bwe oyagala visa eya Canada n'America ne Bungereza, Canada, America, Bungereza, Germany, Poland, Australia,
bagikola mu bwangu bw'ekika ekyawagulu. Ekyenjawulo kye nabalabyeko nti bw'owaayo akasente kangeze bakusaba millions 10 n'owaayo millions 3 oba n'owaayo obukadde 5 ku millions 10 n'owaayo millions 5 bakukolera buli kimu balance omusasula otuuse eri nga toli ku mulimu okola. Bwe ziba millions 10 ne bakusaba millions 5 n'osasula halfway bakola process yonna. Millions 5 ozisasula oli ku mulimu bo be bakufunira omulimu be bakutika ne bakutwala ne bakuwaawo okusula ne bakuwaawo okulya ekyokulya mpaka wofuna omulimu. Bw'ofuna omulimu n'olyoka otandika okusasula kitegeeza otambulidde millions 5 okutuuka mu America oba 5 okutuuka e Canada. Kamberekereze baagala nnyo naddala abaagala enkyukakyuka. Abantu bange ab'Nakaseke muli mutya baagala nnyo abandi abo abalina smartphones mwebali mbamanyi muli mubeera mu nnimiro eyo mulime ekiseera kya kusiga akuume atakumira mpeera ze kali esuubula. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ategwe visa yalema. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa. N'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze. Tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko.